ku kapodium ngotandika kugamba abantu mubi Museveni mubi akoze ekyo ayinza kuba yatunudde mugala kali nze ndi muvubuka nga nina ssente lwaki togamba avuka ndi mubeere nga Yusufu lwaki onenya Museveni sisomedde ku mulembe gwa Museveni nzalibwa ku Museveni nsomedde ku Museveni nkulidde ku Museveni mpasiriza ku Museveni nzalidde ku Museveni nze tekisobola kukola ndabiranga nti Katonda siriwagira NRM kubanga ekisooka NRM company ya Yoweri Museveni. There is no party called NRM. There is a company called NRM. You're getting out of the company. It's a company. CEO, President, founder bamuita Yoweri Kaguta Museveni. Sabalwanyi, General of the National Resistance Army. Erincha nabanga tali ku bukulembeze. There is no this company called NRM. Kulabo kuko. Nga analyst oloza mwami Museveni achachagulanyi. Oloza mutya. Yes. Kyava yali agana okumutaruwa. He fears the young man. Yes. Museveni yaleeta ekyabayita emirerembe gino tekikyali mirembe buli muntu kyasanga kyakola ki si mirembe ensi bwe efa olutalo lwaleeta Yoweri Museveni mu buyinza lwalwanirwa Abanyarwanda, Abaganda n'Abanyankole. Okutusosola yakimazeewo era nze Kashumba sira kyenjagaza Yoweri masaba kimu oba oli mulwadde oba oli mulema kwolongeraku genda olondesa abalwanyi. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mathias Mpuga Nsamba avuddeyo n'agamba nti NRM amazima eyina enkizo mu kuwangula akalulu ka 2026. Abyogedde olunaku lwaleero babadde ku mukutu gw'amawulire ogumu n'agamba yes NRM eyinawo ku nkizo yoyo opposition ayagala okutwala obuyinza bw'eggwanga Uganda. Jeno James Birungi amawulire marungi si marungi getufuna galaga nti addusiddwa mu ddwaliro Nakasero wabula ebikwasa ennaku abadde mu basement. Kigambibwa mbu mwami Muwoozi abadde yamusiba ng'ali mu house arrest. Mu ngeri emu tugenda tunuulira ku ntalo eziri mu bapromota kosa ne gye bakima ensimbi. Musajja yagamba nti bano babbeega ne bagaana okukkiriza n'ebiriwo biraga nti bano babbeega abawedde emirimu. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Frank Gashumba yazzeemu okubeera ng'ali ebigambo bye. Gashumba yagamba mwami Museveni atya Bobi Wine ne bw'alaba ekisiikirizi kyakidduka. Twogera bino ngaga nze nasimbudde dde okubeera nga nnoonyeza Ssaabalwanyi akalulu. Bigambo bingi tugenda kubeera nga tubyogera wano ku mukutu ogwa DPTV Uganda. Yeze Sajjime olunaku olwaleero ndi ne muganda wange Farouk kababuuzeeko ate emboozi gwa Makerenda. Ekifo kino kinsanyudde we njagala okusookera. Nange Jime tubitandika mbirabye ne tusaba omukono gwa Mukama omugabirizi weewaawo gwongera okuwa obugabirizi ekifo kino kibeere ky'amaanyi era kiweereze bannayuganda. Amin. Farouk Ali gemanya mu Namasaka nsonze ku DPTV Uganda. Yeah. Channel nno erina enjawulo n'abalala era egezaako nnyo okuwa bannayuganda ebifa mu ggwanga n'ensi okwetolola awamu. Yeah. Tubaaniriza nnyo batumiddeko na gye musinziro tulaba n'otuwuliriza baganda bange abali mu Amerika, abali e Bungereza, abali mu Canada, mwami Kyagulanyi gye yabadde. Yeah. Ensonga zezo ndoza tusumule Mukama wange saagala nnyo okwogera bingi. In fact awo nga tetunaba nagenda wala omukulembeze yabadde mu ggwanga lya Canada His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bugenzo okucenkya y'olunaku olwaleero ng'ayingidde eggwanga erya America. Agenda kubeera ne conversion genda tandika ennaku z'omwezi nga 7 awo abadde ayingira America buterevu nga bamwaniriza. Egenda kubeerawo okuva ennaku z'omwezi nga 7 okutuuka nga 13 ng'ali mu kuyita
mu nsi ya Donald Trump awo era abamu ku babadde mu kifo ekyo ndabyeko muganda ng'erimi ya Masembe yakolanga ku Bukedde TV. Masembe nga saamulabye abaddeko era nga mulaba y'omu ku bagambye nti president ffe tumuyina muganda nge Masembe nkutumirako nnyo yes nkutumirako nnyo ne baganda baffe bonna abali mu Amerika awo Sumaiya Ajatishina Rubowa n'abalala tubagala nnyo no ku DPTV. Weewaawo so ye mukulembeze tumusabira birungi byerere ne bannayuganda okujjumbira enteekateeka oboolyawo emulese side zeeyo olunaku lwegyo twabamenyedde ensonga lwaki yagenze era atambula mu mawanga yali South Africa yali Dubai yagenze Canada kati ali mu America yagambye nzize kubasaba buwagizi omukisa n'okubeera nga tuyimirira bumu sebo n'ensonga endala togyerabira tuli mu kaseera ka kunoonya ssente zigenda okugenda mu kalulu kozesa mu kalulu gye bayita fundraising sente tusobola giyisaako maaso era nalabye abantu b'e Canada ssente bazisonze mu bungi era abantu abo abasonda ssente ku lw'enkyukakyuka ne change in this country muli baddala muli baakabi mwe be tuyita mwoyo gwa ggwanga si bano bannaffe abeeyita mwe mwoyo gwa ggwanga ogusookera kubanga abantu abalaba batoba okulaba nga bafuna ssente ezo baali badde bazeerekereza ne baziwa abantu baabwe abamu tebannaba na kufuna naye bagguma ne bagamba nti twagala tuteeketeeke eggwanga lye tunaddira wano ewaka ng'ebintu bikyuse kibi nnyo omuntu okukola emyaka 20 n'otukanga okoze ssente zo naye ng'onoonya okufuna obujjanjabi nga gy'olaze ewaka okuwummulira tebuliiyo so baagala bagenda okuddaano ng'obukulembeze bukyuse nga ne services ziteereddwa ku ground era yabagambye nti mu byabasuubiza yagambye nti gavumenti tefuddeyo kubawa bukuumi ne gye muli ate nga kigikakatako n'agamba ebimu ku ebyo bye twagala okuteekawo kwe kulabanga mubeera n'obukuumi gye muli bw'okwata emitwalo gy'ebiri oba omutwalo gwa $, abantu 10 muba muva mu kitundu kimu musobola okukolayo ekibuga ewammwe so ebigambo byabadde biwoomu kyekindeeta wano ku mukutu nkulembeza nnyo gyenva kitegeeza ki buli muntu alina okuba proud eyo gyava njagala kubulyako muganda wange jembe ffe twakulira bajjajja baffe ne bataata baffe abaakulaakulanya ebitundu byaffe baakolanga batya bwe yajjanga mu kikuba e Kampala n'akolayo edduuka yaddangayo ku kyalo n'aleeta omwana owa muganda we n'ajja mu kibuga n'akola naye bwe yagejjanga omwana ono yamujjanga mu bizinesi naye n'akola oyo mwana agenda ku kyalo n'ajjayo omwana wa oba neiba abaana baafunanga ssente baddangayo ne baziyimba mu bitundu byabwe ne baddamu ne bakola ne bizinesi ze babadde nazo ne Kampala era bannamasaka baakolanga bizinesi e Kampala bwe zaagejja baakolanga branches gye bava e Masaka kyekyakuza ebitundu byaffe byonna bano bannaffe bakitubbako manchi batukoze bo sente bazifunye bagenze kuzimba bizimbe byatasulamu bazimbye bizimbe batakola ki bye batasulamu ebiryeyo mu kyalo ebyobuwumbi n'obuwumbi nenga musulamu bakozi oli mutuufu wetaaga otunuulire endowooza y'abantu ne investment ze bakola tosobola kuddira ssente z'abanno zobbye n'ozitwala ewo n'ozimba mu ennyumba gy'otasula namu naye ng'otaddeyo ssente kubanga they have a lot of money naye tebalina wazinvestinga buli kimu bakibbye baguze buli wamu bazimbye buli wamu n'ebizimbe mu kibuga kyobula tebirimu na bapangisi kati awo tutuuse mu ggwanga lyolaba nti abasajja ssente bazibagobya ne bazikomyawo mu mayumba ne batandika ozifuuyira bagenza okulaba nga zikola ki nga ziwumba namujusise bamusanga na kawumbi neggwe manyi kye bayita okubeera nakawumbi ka ssente mu nyumba ate speaker namudefendinga abaana babajja ku university ne babasiba masiki obukookolo ne babatwala bafuuyire ssente bazibale baddemu bazitereeze bulungi ne bawa emitwalo 5 bino byenkugamba reality so saagala gye tule ku mboozi eyo naye mbadde ngezaako kuyitiramu otegeere okay weewaawo tuli ne Farouk Ali tugenda mu maaso n'okubeera nga tutematema ensonga eno n'eri okulaba nga oba olyawo tugatta ku ggwanga lyaffe sife bagezi nnyo sife tusinga okutegeera naye ndaba yaffe ey'ebintu oba olyawo eyinza okubeera nga nenemu tukusaba ku bye twogera gattako obwongo bwo osobole okubeera nga naawe
otegeera ekituufu ekyo kye twogerako. Faruku, eggwanga lino liri wakati mu bwavu. Kino si kyakulimba era tekikyali kyakukweka nti ssente zizze mu region emu. Kino si kyakweka, si busosoze, si ki, ssente zizze mu region emu. Bw'obanga owuliriza abantu nga boogera oyinza okusoberwa ng'oyinza olowooza abamu wadde ffenna tuli mu Uganda, oyinza olowooza nti waliwo abali mu Uganda ey'enjawulo ne Uganda ey'abanaku. Simanyi oba bwe kiri. Tulina emitendera gy'abantu gye bagwamu, classes of people. Mbadde nkusaba Faruku, kano kayinza obutakuwoomera naye tukkirize oli analyst ate ow'enkizo mu ggwanga, omu ku abo be tulina be tumanyi nti bwannyonnyola atuwa ekituufu. Producer tuwe katambi ako. Ku kapodium ng'otandika kugamba abantu mubi Museveni mubi akoze eki. Ayinza okuba yatunuddemu galabi. Kali nze ndi muvubuka nga nnyina ssente. Lwaki togamba avubuka ndi mubeere nga Yusufu, lwaki onenya Museveni? Sisomedde ku mulembe gwa Museveni, nzalibwa ku Museveni, nsomedde ku Museveni, nkulidde ku Museveni, mpasiriza ku Museveni, nzalidde ku Museveni. Nakati anti muna abamu ina emikisa gyamu. Omukisa kye kintu ekisembayo kyolina okusembayo okugoberera okuleka okugoberera kuliyetinga gwino okusanga. Kitegete eyanguza wano avuga boda mu kibuga. Kale eyo message Bobi Wine gyalina okutuukiriza abantu be abagambye nti mutunda amataka gammwe mugende mulime. Naye ali ku bavubuka ba kibuga awabya nekyakola ali kuvuma oli Museveni yalagira waddimba atunde wano. Nsajja tumuvume naye tumuvume kitono. Kyakoze akikoze. Naye tumuwabule ku ki kye twagala atwongeremu. Tumugaidinga oba oli utamanyi. Abiwulira. Omusajja oyo abiwulira kyobola abamutuukirira ate babbi bubbi bagaggawala. Ekyo kindeeta mu kuwa pulezidenti. Bane wallahi nzija. Nali ku Kaaba mu hijja n'enkisaba Katonda. $2 ebitabo mbirina. Kati bagambe nti kale teweesimbawo nga balina ensonga gye beekwasiza. Nze I'm not a threat to the government. I'm not. Then who are you? I'm just someone trying to deliver a message to the leadership of Uganda. Museveni mulungi naye omuvubuka ajja kwesimbawo. Ekyebuuzibwa lwaki ajja okwesimbawo nga aliwo mulungi. Ekyokubiri kyempulidde nga kikulu nnyo nti His Excellency Bobi Wine ajjukiza abavubuka obuteetundako ttaka lyabwe. Kikulu nnyo. Nzize mpuliriza mukama wange pulezidenti wange Kyagulanyi ng'akubiriza abavubuka obutatunda ttaka. Naye simanyi nga mutandika kugamba abantu mubi Museveni mubi akoze eki. Bigambo by'omuvubuka oyo kuba yatunuddemu galabi. Kakati bw'otunya omuvubuka oyo omanyi nze nsoma nnyo waliwo kye tuyita interpreting, waliwo kye bayita facial expression, gye bayita face. Bwe kiba kifaananyi tugamba yogeza ekifaananyi ekyo. Nkalaba nnyo ku Facebook. Bw'eba vidiyo otunuulira omuntu waali watudde biki byayina saawa eyo byakutte ne byayogera. Omwana oyo bw'omutunuulira mu Uganda tumanyi bulungi abantu abaholding emiggo. Toseka. Abantu abo sibakakkanya kubanga abamu bahima ate eggwanga eriri mu Uganda. Era bw'omutunuya waali alabika bakolawo rearing oba nte kubanga egyo emiggo egiseera egisinga giba gya kulunda nte. Era olaba ali mu kibira eyinza okuba faamu bwemba situnudde bubi. Naye omwana obwo omutunuya bulungi feesi ye n'engeri gy'alabikamu era si wa wano
Central naye ng'olulimi Oluganda alumanyi kubanga abasinga babazaalidde na wano. Naye njagala kugamba ebigambo bino mbikugambe bulungi. Jimmy Mwami Museveni bwe yajja mu buyinza wano, bw'otunuulira omuvubuka oyo tasukka myaka 3. Kakati omuvubuka atasukka myaka 3 kitegeeza yazaalibwa between 94 wekyenda mwena abayina emyaka 3. Bw'aba tagiweza kitegeeza ali biro, yazaalibwa nga bamaze n'okukola constitution ya 95. Era waali awo bw'omutunuulira. Nene bw'aba agenzeko waggulu ng'asusizza 3. Mwami Museveni bwe yeekyusizza wali nga bamaze okutwala emyaka 5 from 85 paka mu 91 bwe yagamba mumpeeyo emyaka emeka 4. Emyaka 4 tuteekereteekere eggwanga tulonde obukulembeze obuki obujja. Ono gye emyaka gye muto nnyo. Ono gye emyaka bw'aba mukulu nnyo gye emyaka ki gya Mwami Museveni. Kati Mwami Museveni emyaka 4 gyamuyamba okweteekateeka n'okukola bye yali ayagala okukola paka eggwanga lino weriri. Era Miriam Matembe yawandiika akatabo ayogera ku Mwami Museveni abatamumanyi. Abaana bano they are groomed, bano bakuziddwa okuprotectinga regime ya Mwami Museveni at all costs. Era bo bakulaga nti omuvubuka alina kubanga ali bulungi. Era nyina atukana okulaga nze sirina ssente, siziina, siri mugagga. Naye ekyo ekintu kye bayita obugagga akimanyi. Nange sikakasa nti obugagga amanyi kye kitegeeza oyo. Amanyi kitegeeza? Ekyokubiri, obugagga omuntu anaaba omugagga butwala akaseera. Waliwo abantu bentera okuwuliza n'olwakubadde ebigambo byabwe olumu mbiraba n'engira nti ne Katikkiro Charles Peter Mayiga y'omu ku bantu abazze boogera ku bugagga ng'ategeeza abavubuka temululunkana na byamangu, obugagga bukolebwa, obwensibo bukolebwa ebbanga. Babuwa ekiseera kubanga you invest no investinga time wetuukira ng'otandise bakuyita kola ki harvesting, okukungula ebbanga liba liyiseewo. Fe abakola tumanyi bw'ofuna million n'oginvestinga sente zeereeta okusinziira na business ki. Era oli kyava ku makya nagamba waliwo omugagga mu kibuga awo twagenda omulaba nga biliyoni ya myaka 32. N'ogamba n'ekisaawe yakitwala n'abasuubuzi baabagoba awo. Yazimba ekisaawe n'omugamba abalira mu sente meka nti buwumbi talina emyaka emeka nti 32. N'omugamba olina obwongo olowooza oba oli mulwadde, tukutwale bakebera obwongo tuddeyo kewa bwe zaaliyo bwe zityo tukebere ne bwe ziba zaaliyo. Tukebere omanyi kye bayita ebyenfuna. Njagala otunula esuulire akugamba investment meka zaakoze paka kuleva watuukidde. Betuyita abantu abakoze ssente zaabwe babye mukebe twalitogerako basipeya motors ono mwami bazimu abaafa bakubule ekibayita investment ne ssente bezituuka okwakucumulatinga. It's not si jada nti okubye jada. Kitegeeza abo basobola okukubulira obugagga kyeki. Ono omwana bamulese mu kamera mwaddeyo obusente be bano bakatumba oye. I'm telling you, be bakatumba oye afuneyeko kahijja bakamutaddemu bakamusondedde n'omusonda. I don't care oba mwana wani. Naye these people are not even worth our talk. Bano tebasaana na kuboogera ku because ono omwana asiigira abavubuka balala batekifaananyi nti obugagga kyangu. Gavumenti ya Mwami Museveni terina kyetakoze, etaddewo resources zonna abavubuka basobole okubeera obulungi nti buli muntu alina opportunity esobola okufuna ssente n'okugaggawala. Osobola oyo mubuuza amanyi kye bayita obugagga obw'ensibo. Ettaka lyeri mu bugagga obw'ensibo. Obugagga obw'ensibo butandika butya era bubeerawo butya. Uganda erina miliyoni 45 n'obutundutundu 9 kale tugamba 5. Omanyi kyekitegeeza mu Uganda buli muntu okuba n'eyika y'ettaka? It's impossible. It's next to none.
in fact tekisoboka kakati omuntu okubadde kugawala nga akola farming ne rearing ekitonda nnyo ina okubayika neeyika y'ettaka gavumenti ezaakula zitondawo kye bayita job creation buli mwaka buli gavumenti ejja mu buyinza egamba ngenda kutondawo Trump abajja mu buyinza oba Biden oba yenajja agamba nze ensi ezikuzigamba mu bbanga lye nnamala ku bukulembeze nja kutondawo emirimu egyenkana bwe giti kubanga si buli muntu nti asobola okuyetinga omulimo gavumenti olina okukolagana n'amakampuni nga bw'olaba bano bazugbaga balina amakampani ono owa batesla baani ne batondawo emirimu bannansi basobola okubanga bakola era emirimu gitondebwawo ku mbeera gye bayita standards of living bannansi standards of living zaabwe ziri ku level ki kakati ono tamanyi nti n'abantu bafiira mu malwaliro abakazi beebaka ku seminti ne bazaalira awamu ne bafa and you talking about richness nti oli mugagga so muganda wange Jimmy eggwanga nno lina ebizibu bingi benjagala ofokasingako oyo mulenzi kamuleke kubanga kati nze bwe ntandika okumubuulirira oyo nyina kumubuulirira olina mutuuza nga mwana omugamba tuula wansi kakeekaawo ne mugamba jangu nkusomesa eggwanga bwe libeera n'obukulembeze bwe bulina okubeera era bw'aba atawaanya abantu ng'abagamba ajja ku leadership being a president y'omu ku bendabye be baleese kuba mwami Museveni saagala nnyo boogerako naye buli kiseera bwe tutuuka mu kulonda akalulu balondalondayo wabisaati alina baleeta baabo babisaati batandika okukyankalanya abantu babawe attention nti ono avudde olaba kirabika okwesimba okuba president kintu kyangu being a leader at any level is a sacrifice n'okwewaayo ng'omanyi okusavinga abantu abanakuwa mandate bakulembera tukwebaza gwe wenna akyagenda maaso n'okubeera ng'otwekkaanya kyokola kya muwendo ddala nno ekisemberayo ddala tetugenda beera nga tulwawo video gituwere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera nga osubscribinga nine Farouk Ali Buterevu tugenda maaso n'okubeera nga tutunuulira ensonga Frank Gashumba Ssaabavandumwe yetuuma kyetuume Frank Gashumba gye buvuddeko yavaayo n'alumbagana General Museveni n'ategeeza nti takyalina gy'asobola kutwala ggwanga aweddeko mu bibuuzo ebyamubuuzibwa ne bamubuuza owange olowooza mwami Museveni atya Bobi Wine n'agamba singa yali tamutya yandyagadde omuttira mu Arua ebigambo bingi Frank Gashumba twamulabako gye buvuddeko ku kitebe kya NUP nga y'omu ku batembeeta omukulu tugenze otuuka olunaku olwaleero yatugamba tasobola campaigningira mwami Museveni tugenze otuuka olunaku olwaleero ng'agamba abantu mwenna musituke mukubire General Museveni engalo Farouk tulaba akatambi ako otubuulire ebigambo ku musajja ono katuwe zamani Museveni atya Kyagulanyi nze tekisobola kukola ndayiranga ntya Katonda siri wagira NRM kubanga ekisooka NRM company ya Yoweri Museveni there is no party called NRM there is a company called NRM you're getting a company it's a company CEO president founder bamuyita Yoweri Kaguta Museveni Saabalwanyi General of National Resistance Army erincha nabanga tali ku bukulembeze there is no this company called NRM kulaba okuko nga analyst oloza mwami Museveni atya Kyagulanyi oloza mutya yes kyava yali agana okumutaruwa he fears the young man yes Museveni yaleeta ekyabayita emirerembe gino tegikyali mirerembe buli muntu kyasanga kyakola ki si mirembe ensi bwe efa nze tekisobola kukola sooka otuweere eddala akatambi kali katuwe lumu bazizane namumanya lwa nsonga zaffe kulwanirira ddembe lyaffe mwenna mukubidde pulezidenti Museveni engalo si we kiri teziweze bw'oba oli wano nga tokubya engalo
tojja kutuuka ku Krismasi okulaga titusiima Yoweri Museveni. Masaba mwenna muyimirire mukube engalo. Era bw'oba toyimiridde kakoota kagenda kukuba olemale. Lwaki mwebazizza? Wabaddewo okusosola mu Uganda okutenkanika ng'Abanyarwanda bannayuganda bamibwa national IDs ne passports. Olutalo lwaleeta Yoweri Museveni mu buyinza lwalwanibwa Abanyarwanda, Abaganda n'Abanyankole. Okutusosola yakimazeewo. Era nze Kashumba sira kyenjagaza Yoweri, masaba kimu, oba oli mulwadde oba oli mulema kwolwo olunaku genda olondesa abalwanyi. Ekifembayo mu abanene abali mu gavumenti mulekerawo okwesitula. Tewali muntu amanyi banaku nga Yoweri, taliyo. Era amasaside bwaligenda. Lwaki? Olaba akyajjukira abantu be yali nabo mu lutalo, n'ajjukira abaana baabwe, kyewuunyisa. Abanene mu gavumenti baŋŋamba ennaku ezo, atuuka n'akugamba nti genda onoonya famire ya gundi eŋŋoma banyamba in 1972 olonde omwana waabwe omufuule minisita oba aladesi. Abajjukiranga bwe yaani? Nuupu yakamala emyaka egi naye empuuga ne Kyagulanyi teri alaba munne. Nalale Prime Minister Emeritus Ruhakana Rugunda n'Amama Mbabazi bali ku meeza ki? Mwe ab'eŋŋoma temuzannyira mu buyinza ne bubava mu ngalo. Kino nkibaga. Bwe muba mwagala okutegeeza obuyinza temutegeeza mubuze abalango n'abakyoli. Bwe mulizannyira mu buyinza ne bubavaawo temutubuuzanga. Kubanga nze siri mu gavumenti zirekula ebyange. Temuzannyira muki? Muzannyire mu bintu byonna. Temuzannyira kuki? Ku buyinza. Akiregedde kukkira Mukama engalo ez'amaanyi. Muwummula mirembe, muvaanimwe paka lwe tulisinkana. Okay, kale tukwebaza wenna. Ati agenda maaso n'okubeera ng'otulaba. Faruku Ali, Franka Gashumba, ekyo kyakoze kye bayita ki? Njagala kutandikira video gyekomye. Yes. Omanyi abantu abo nga Bagashumba, yep, tubayita ba fe tulina mu luzungu olwa computer twali bayise ba ghost. Naye waliwo erinnya lye twabatuuma eppya, ba blind operators. Blind operators. Omuntu bw'omukolako research n'ogezaako mu tracinga tofuna watuufu waagwa, talina source. Togamba nti asubscribinga mu kitongole kino mu kino ali awo. Talina mulimu mutongole. Omuntu gwe yalise freelancer mu lulimi lw'emirimu. Yeah. Naye mu lulimi luno olwa computer babayita ba ghost. Nti tebalina we bali, nti babaleeta oli akeera ku makya n'agamba nti gavumenti yasudde abakozi emitwalo 4 naye nga abatuufu bali ebiri. Kati Bagashumba bagwawo. Era mu ghost talina waali watuufu. Otegedde? Era ku mpapula ezimu ezannamyalo zibaali bakayana, yagamba ze yali amusasula kwaliko blind operator. Abo bonna aboogerera gavumenti eno okugidifendinga, nga bwe bagifendinga obiraba nga tebiriimu nsa, nga tebalina we batudde nti waawana akolera wano. Ba Franka Gashumba, basajja mivule, obatunuulira obalaba ndowooza.
bangi to mention but a few bebo botunuulira ngo ebigambo by'ebikadde bw'obizza n'ebipya bwe beesanga eŋŋumi evuga beeyuza olinga amubuuza bino gwa byogera mugamba sinze naye ono alidde nnyo ebigambo bye anti wuliriza buli kye yali ayogedde ajja n'akikyusa ebigambo byasembyeyo ng'agamba abantu b'eŋŋoma awo n'abagamba temuzannyiranga ku buyinza temuzannyisa obuyinza ebuligeza ne bubava mu ngalo mubuuze ku bakyolina abalaŋŋo Franka Gashumba ayagala kutegeeza abantu abo nti gavumenti eno mugiraba mubafuga mwemuli it's impossible era abantu abo bazannyira bagita propaganda blackmail n'okubuzaabuza eno bino bintu byakuzannyira abantu ku mitwe era omuntu atuuka mu kifaananyi kiba tulina emboozi etunyumyako nze naawe ng'omuntu omu mu NRM asubscribing agamba nnyina abasirikale era atuuka neefunako waliwo kye bayita self entitlement omuntu n'awuliranga eggwanga linalinako siteeke ey'amaanyi mu bakulembera ffe tubagamba nti temuli babbo era tebalibeerammwe era temulibamu ebyo bye bateekateekera wabula babakozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe abantu abo bonna abayita abanyarwanda tebazze kati ng'oggyeko be basomba ebiseera bino naye abakadde nga Franka Gashumba osobola omubuuza Franka bw'otuukidde okulwanya kimaya bw'oyita abavandimwe bali tolina passport bamukwata na kiruli yali azigyewa kubanga byagambye gavumenti eggwanga lino libadde teriwa bantu passport nandaga muntu abayita abanyarwanda bannayuganda kyokka yayina twagala omubuuza ye abadde tatambula mawanga era yatugamba alina passports 2 yagijjawa bo badde batafuna kibuuzo nno kikulu otegedde era Franka Gashumba si gwe gusoose abadde yatambula dda era yagamba nti obusoso bubadde bubayitiriddeko obusosoze naye nga mwali batuuka n'omukwata n'ez'ebicupuli nga kwatambulira kyembadde ngenda okugamba nti omusajja gw'ogamba omulimu gwe gwe tumanyiiko ogwo gwe twakakasa mu ffere njagala otunulira ekifaananyi kya Franka Gashumba oyo kavidi yaako manyi nakugambye njagala nnyo osome gye bayita facial ne body language Franka Gashumba oyo mulabe yayambadde ka t-shirt akalimu strips ngeza t-shirt za balamu omanyi bamukwano bati era omutava ku munne era kubamuwa ku radio y'oli balamu kubamuwa share yabulinako ey'okubuzaabuza bannayuganda bamuwa show eyabulinako ey'okubuzaabuza bannayuganda njagala ofunye face ye oyo omusajja enjala yali emuluma awo yali ayogeza njala enjala yali eruma omusajja njagala omutunuulira emitafu nga gimwerezi kati buno obudde ayogera mu kkufu anti nze saagala kulimba oli mutuufu nze gyemba nkola yonna ŋŋamba gwe nkola naye nannyini kyama comment section togigalanga ekyo tekisoboka bannayuganda abali enjagala bambuli oba enjogera bituufu basi bituufu Franka Gashumba oyo ayogera ssaawa zino n'oli gwalabye eŋŋoma ono n'obukovvu mukovvu soko ove ku bukovvu waliwo abantu kati ono alina akabuto njagala omundabira engeri gy'ayogera enjala emuluma anatera n'okufa yali anaatera okufa omulaba ono onakkusa omanyi kamunesi gy'ayogezaawo njagala omutunuulire alaga nti ekintu tukirimu tuli bakkufu tetuyina nnyo na pressure abatajja beeyagadde era okumanya abantu bafuna self entitlement yatandika n'okwambala enkofiira ezifaanana bulungi nnyo Namboze yamubuuza nti Franka Gashumba okola muri okola mulimo ki otegedde kakati mutofu nga tagulina bino tebiri wala ne betwogera Franka Gashumba nze bwenzira wano nsobola omubuuza zenga Faruko Ali analyst alabe ensonga bezitambula mu Uganda Uganda gye twogerako mu Franka Gashumba gye yali agamba nti gundi ya Museveni nti NRM kampani ya Museveni eya 2 2
oba 2019 2018 NRM bw'ogitunulira ebiseera ebyo neeyalumwe eriwo esinga okuba waasi ate eno yombi nnyo in fact eno nvundu kati ate eyali yadde kokko sina yadde naye yali yaddeko nga nvundu naye nga tenna kyuma bakiyita tennatuuka ku kavundira kavundira omumanyi kavundira anatandise n'okuvamu obunankani wali yali etandika kuvunda evunze kale naye nga tennatuuka ku level esembayo bw'aba kansa bagamba ali ku second stage bwe kibeera nga kibala kivunze kakigenda kikala n'okukala kakati eri eyali etandika okuvunda yali tagiwagira kati ate evunze eri mu kuggwerayo saawa zino gyawagira gyagamba ne bannayuganda mugende mulonde nannyini waayo alioke aboke kizibu kakati bano bayita ba opportunists yeah. Bano baluvu banoonya byakulya enjala ebaluma naye alina okukola ekyo omanyi lwaki ate omwana anaakunamirawa bwe bamala okufuna ebyokulya bennagaabi bayita ba blind operators baliwo okudifendinga gavumenti mu mbeera yonna oba bubi oba bulungi naye obulungi tebukyaliwo kati badifendinga bubi bwereere yanno sebo n'okudifendinga omuntu omugambe nti ng'ekivundu kiri wali kiwunya n'omugaate kiwunya oba muzira Frank Gashumba takyaswala aswaza buswaza n'ensobi ze yakola edda ze yalumba Obwakabaka n'ebirala yagezaako okwagala okutereeza yagenda okutereeza tekukyakola impact okuggyako abantu omulaba nti ono kifaananyi kyagezaa kusiga kubanga agenda atya okwetonda eri Obwakabaka ng'ayingidde muhoozi bamugamba ebyofuze tujja bizanyanga Mmengo tetukolagana naye ate gwe mumyuka w'omukulembeze w'ekisinde mu Buganda kantu ako bokyakajjukira bulungi nnyo Gashumba bamulonda ye mumyuka wa ssentebe w'ekibiina oba ekisinde kya Patriot League of Uganda mu Buganda kati ng'alina okulongoosa mu Buganda waliwo abagikulembera Obwakabaka bwe bukulembera wano kitegeeza yali alina okulongoosa teyalongoosa mbu nno kyamukwatako yakiwulira mu mutima tayina bulungi bwakyagaliza wabula it was a forced ku lw'ebiruubirirwa ebyalaba mu maaso nti oba njagala basaagala kino nnyino kikola abo abasajja be bakola akuyita n'akuwa akawumbi naye nga takwagala era nojja kunoonya engeri gyakakuggyako ye Frank Gashumba tugenda beera nga tumuvaako nzikiriza nkutegeeze nti tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gwalina ebizibu ebyenjawulo mukwano gwange yes ng'omalayo Sheikh Ashraf g'obadde ogamba katusooke tujjewo akalango Sheikh Ashraf munoonyeeko Sheikh Ashraf Dembe musomi mulombi wa dduwa munoonyeeko mukwano gwange ku namba y'essimu esembe 711 asobole okubeera ng'akuyamba mukubireko kyatakola ajja kugamba ekyo noonya omulala n'ekyakola ajja kugamba otuuse mumanyi so mwesige ajja kubeera nga akuyamba mu bizibu ebikusumbuwa obadde olina akatalekeka ku Frank Gashumba omanyi waliwo ebintu byotula n'oseka n'osanyuka naye nga toseka lwa ssanyu naye ng'ennaku yekuyinze nze njagala kuwulya njagala olaba akatambi ako akasooka keba playinze Gashumba ng'agamba nze sisobola kulonda mwami Museveni gwe baali bakyazizza eyali amwintavyuinga ako kajjewa bonna balayika baali ba blind operators gwe bakyazizza yatwale ebbanga lya myezi 8 nga bamaze omulonda nga constituency takyali akyazizza yakyazizza woluogoto wa waaka Bashiri zo baali bamanyi ng'ensi batya omwana oyo kyeyatukola kakati bano balayika baali mu kazannyo bombi era kyenkugamba ogenda obbalaba oba byenjogera obitegeera baali bateekawo discussion abakulu babalabe otegedde bulungi kakati we twogerera
bonna bali bandya nabo bombi bakkuta oli Kasa yafuna teyaddayo mu constituency omukulu ndoozo omulaba enjala yemu kati ndoozo omulaba omulabye producer otuwagaza ki so awe tuli drone kika kijoyagala ndoozo omulaba yakkuta so bano bannayuganda saagala babwe budde yepondi gyembadde njagala okutuusa nti babaawo mu background eno naye ng'oyinza okulowooza nti balina sense oba information gy'olowooza nti egatta ku ggwanga lwa munnayuganda okubeerawo mu bulamu obunaddako eri beta tebakulimba nti bakulumirirwa bano baluvu ba opportunists balina bigendererwa byabwe kwekusana famire zaabwe nakunywereza nakyemalira mu buyinza butavaawo era kyova olaba yakugamba yapostinze dda ku peegi ye nti Frank Gashumba yatandise dda okunoonyeza okufeffetera General Museveni akalulu ka 2026 naye nga gwe bw'obanga oli musajja mugezi nga bwe walinga edda bwe wayogeranga saawa zino ku gavumenti eno gy'olaba evunze waali badde ogamba nti onoonyeza Museveni akalulu anti Faruku kyangu nnyo okusasula omugezi yefuula omusiru naye omusiru tebasobola mumusasula afuuka omugezi kakati Frank tumukkiriza byebitolo ebyo ebyemmere bikutuuke ne bannayuganda ojja kubabuzaabuza kale katuveeyo wa Frank Gashumba kansooke ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba kiikirira Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka era mujogerako mpolampola nga togimalamu supu mukiise waabwe waali wano so deera abadde ku mukutu gwa MBS nga bwolengera post gyogenda maaso n'okuba ng'olaba ku screen yo n'agamba nti Mwami Museveni alina advantage mu kalulu akajja. Simanyi producer oba ofunye katambi Kampuuga okafunye agambye singa Bobi Wine amwetondera basobola okuddamu ne bakolagana bobo okalina katuweeko singa Bobi Wine amwetondera basobola okuddamu ne bakolagana omukulu alina olwali naye y'omu omukulu alina olwali mutofu olwali ani yetondera naye y'omu wanakugamba nti Museveni alina enkizo mu kalulu ka 2026 era ye Mpuuga alabira ddala nga Mwami Museveni yayinza okulya empanga mu kalulu kano. Tuwe katambi ako owulirize the so-called owekitiibwa. When my brother Chagwany wakes up to say, I was wrong, we have a nation to save and serve, I have no personal vendetta against him. I am never personal. I am structured in the way I work. I am structured in the way I work with people. And we don't have to be friends. I have so many friends, personal friends. The people, but the majority of the people I work with in politics are not personal friends. We have an agenda to drive on behalf of the people for the sake of posterity. This we can do, we can undertake. The beauty is I belong to a different platform. I bring my ideas to bear on the collective. If they listen the true and respected, we move. If they are not taken in their entirety, I climb down and we take the collective. But what I can never accept is for anybody to imagine that they have the fate of others in their hands for the sake of pursuing an agenda with self-aggrandizement. Yes. Munna Masaka nanyini Masaka waliwo abantu nga bo tenda yo the so-called owekitiibwa ebigambo byayogedde obiwulidde
okubreakinga down Mpuuga ategeezezza balina ekifaananyi ekyokutaasa era agambye nti talina buzibu kukolagana na muntu yenna nekyatasobola kukkiriza gwe kwe kulowooleza nti ojja kubeera ng'obategeerera gw'oyagala obbategeerera. Mpuuga mukwasizza waliwo kye bayita amaanyi ameemanye dugwayo nti amaanyi ameemanye mabi kubanga oyinza okweyita wala nekibayita okweyita kyotali oba kanzikakkanyemu ngonzeemukko okweyita kyotali kintu kibi nnyo. bwe mubeera mu community oba muvunaanyizibwa obw'enjawulo waliwo buli muntu roolo gy'alina okuzannya. mu nsi ez'omupiira ffe abalaba omupiira klabu z'omupiira tulinamu abazannyi abasukkulumye ku bannaabwe era nga ne mu dressing room abazannyi bannaabwe bakkiriza ne babawa ne treat ez'enjawulo. nsobola okuwa example ze muwagizi wa Arsenal okwataganye ne bwe twabeera n'abazannyi nga Thierry Henry nga dressing room yonna ekimanyi is the star ku kisaawe era nga kocha asobola okugamba nti Perez bw'ogufuna omupiira guteeke ku kigere guwe Thierry. Barcelona erina Messi Lionel Messi ebiseera ebikadde nga Messi is the star player. Treat za njawulo ng'olumu atraininga na yekka basobole okukuuma fitness ye. Dinho Gaucho Ronaldinho Kabaka ebiseera ebimu teyagendanga na ku training naye ng'ennamba etevuganyizibwa ku biseera bya Rijkaard Frank nga tevuganyizibwa era bakimanyo oba yasuze mu kiraabu oba yasuze anywa enkya alina kuba starter. Lwaki ekyo yakikolerera because alina byaprovinze mu nsi nti abikola. Kakati same applies to Mathias Mpuuga ne group ze ne banne bakola nabo mu bubondo bwabwe. Kyagulanyi takyali ku level bamulabira. Is class above. The world has proved Kyagulanyi is the star player mu mbeera y'okujjako mwami Museveni. Oba oyagala oba toyagala ekyo oba obuvunaanyizibwa tosobola bumujja kuba na Uganda bamwesiga miliyoni sukka mu 3 ate nga tulina n'okugamba nti akaluba akabba yali awangudde akalukaali kanyi mwami Museveni yabuzaabuzaawo naye kale nga tugendedde ku ezo namba ze baatuwa Mpuuga bakulonda abantu bameka mu constituency. Okitegedde njagala ogende mu constituency eyo Nyendo Mukungwe gwe wali member w'ekitundu Kyagulanyi yafunayo obululu bumeka gwafuna bumeka. In fact bolese ekintu ekyo Bobi Wine Masaka twogere Nyendo Mukungwe yagiwangula with 76% 67 awo Mpuuga eyali amazeeyo ebbanga mu constituency ye ng'ate ayinako amaanyi ga Bobi Wine baali bamukuba akalulu cause baali tight bwe bati kitegeeza abantu balonda Kyagulanyi ne mu kulonda Mpuuga tabeera kubeera Kyagulanyi tewaliwo kati kankwe percentage of perception ne percentage mu Uganda yonna Masaka yasinga okulonda Kyagulanyi center by percentage. Angambye Nyendo Mukungwe njagadde kulaga mu Uganda yonna Masaka yasinga okulonda Robert Kyagulanyi center by percentage. Kitegeeza ki these so called leaders ba Abedi Wanika ba Juliet Kakande n'abalala balondebwa okufuna obukulembeze balondebwa ku maanyi ga Kyagulanyi Robert Center musinga teyali ye. Nze solo ku example kino kyogera buli lunaku ffe tulina omukyala bamuyita Babiri Kabanda
eyali former omukyala akikirira abakyala mu Masaka municipality kalina kyatakola bano bampuga bali awo nga tebalina ne bakoze nga baziringitana buzingitana kabanga kumali ajewulira yagamba sijja kuva mu DP bana Masaka Chichester bakoledde bajja kuddamu banondi oyo kakande gwolaba atalina kiddako yamukuba akalupyo Katasof Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu kakati bw'otuula mu ddiiro lyo n'ogenda eyo gye mufunye gye bafuuyira mindi gye mufunye ofiisi zammwe n'otandika okujereegerera n'ekyo omukisa omulungi Kyaggulawo pate kuba baali bavumanye NUP pale terina structures kulembeze bufu Mpuuga naye atuuka n'akiwulira nga kimwokya nga bakamala okutongoza ekibiina wiiki eyaddako aba Soroti abantu 124 ne basala eddi nga bwe bajja bonna bwe basala bamugamba this party doesn't have structures. True. Ne bamugamba fe watulimbikamu olage ebifaananyi nti naffe tukwegasseeko naye nga totuli mu gundi yo mu saako yo otegedde saako ye yakabondo ke bagenda okulya ssente wa Mwami Museveni tebalina structures. Abedi ye finance controller oseka bino byenkugamba bituufu Chovola yakubanga nnyo Lubongoya soko vene ku Lubongoya Abedi okuva bbiri eri gyesimba okuwa president yali musajja wa Museveni Desi yatwala omusango mu 2006 naga omusajja atuwangudde ku mazima n'obwenkanya bano be baali Desi gyagenda mu kooti abadde avuganye Mwami Museveni okumujja kuba president agenda mu kooti agamba bayisinganyo n'agenda Kololo ono yali agenda Kololo batule bali ebitafu kati ngono ogamba genuine yali avuganye Mwami Museveni ebbanga lyamazzemu ng'agamba avuganye Mwami Museveni Kyagulanyi Robert Sentamu yamuwadde omukisa gw'obukulembeze naye okutuulako mu bifo n'akola ki kakati Mathias Mpuuga nsamba with all due respect bino byenjogera bigambo bye singa abadde nga mutuufu avuganya ayagala kujjako Mwami Museveni yali badde yakkakkana dda n'amanya nti NUP ye leading opposition party ekulembebwa Mwami Kyagulanyi. Nkuwa example this party DF tewera na kota ya PFF ekulirwa Lukwago kitofu oli mutofu tewera yadde kota ku PFF ekulirwa Lukwago nga Secretary General Mujunganda ne bamanyi nti NUP ya leading opposition party erina numbers ne mandate y'abantu era bajyogerako mpolampola bakubirira Chovola Mwami Kyagulanyi yabadde ekibuli be bamugamba eyanjula ba opposition leader abagala okujjako Kasolo omugaati mukamwa n'okujjako gavumenti ya Mwami Museveni yayanjudde Lukwago ne Ssemujju omanyi lwaki kubanga yatunudde bano at least bakyali mwensa eyagala okujjako Mwami Museveni batayanjudde nga balina ebibiina by'obufuzi kitegeeza yabakakasizza dda nti bano tebaagala kujjako Mwami Museveni. They are not opposition leaders baagala okujjako Mwami Museveni. They are the opposition by shadow. Abeerimbika naye nga jjasi banyweza bifo byabwe mu opposition otegedde Chovola teyabakoze ki teyabanjudde singa babadde baagala okujjako Mwami Museveni nyense ekiraba nabo yali banjudde. Omuntu omu yaŋŋambye nti Mpuuga yayambiddwa Kyagulanyi n'atamunyegako yandigambiddeawo nti owa ADF nagala ekirala nti omusajja bamutaasizza kubanga Kyagulanyi yabadde mutuufu bamugambye atadde ebingi byabasajja bano owaye basajja bajjeeko jatulemesa okukola kyeno so nti abasajja bano Kyagulanyi bwe bamugambye yanjula aba opposition yalabye aba opposition era n'abanjula kakati tiwabadde ensonga ate emwanjuza alya na gavumenti. Let me tell you ekirala mu nsi yonna any political party
bwe bange ino obuisobozi teyina kitufu kyetavuganyako okujjako abo beekoze nabo kibayita MOU memorandum of understanding ya Nuupu yaddemba okusimba abakulembeze bonna ku bifo byonna nga bweyagala era n'owulira olira agamba Nuupu lwaki kusemu gyesimbyeko no bano ba opposition naye tebannagenda mu memorandum of what understanding njagala babuuza basobola okugenda mu nsi ezaakula mu Amerika mu Bungereza ababaka ba parliament n'abalala oli ne bw'aba nti wali kifo kwe bakulekera kitegedde NRM ogiraba nzawula giwakiriza kuba tosobola kwogera ku byafuzi nga togedde ku NRM tekisoboka NRM eba ne ba NRM leaning bakubye mu kamyufu ne gwemanyi nti abadde w'amanyi wa minister nga tafunye card tebamuwa basupporting oli afunye eki card naye omanyi kyekola bwe bamala okuba wangula ate be bawa card ng'eyita NRM leaning aba John Board politics kyategeeza nti buli kimu ino kyeyagaliza buli wakuyisaawo gwe wosembeza okitegere kyengamba buli woolabe wakuyisa kubanga NRM yo kaseetuna negamba oli twamuwa kadi naye kata kyatugasa ali out what do we need these numbers mu parliament okubako betuyisaawo nga basika kati namwe ngebakumakuma muli ba NRM naye nga mukalu teyakola ki tewo kale ye Mathias Mpuuga Nsamba aliwo abasajja abakola emitwe ayina okujjamu nze saagala mukubanga bye yeetuuma tasobola bikola ebyayogera mu kamera birala nnyo ne reality gyaliko n'ebigendererwa byayina otegedde bakantu abo Mpuuga n'ebigambo byafulumya n'Empuuga ow'omunda alowooza birala baawukana Mpuuga ow'omunda ebituufu mission gyaliko ndala ne byayogera mu public ekyo kituufu okitegedde kakati wanasiiga akazigo ba sympathizers bagamu musajja bambi baleka bamuyisiza bubi no Mpuuga ngamu ne byavuzi tabalimba semwogerere gwe boogerako gwe bakuliriza nti baali bamwagala nnyo e Masaka twalina John Baptist Kawanga yali MP waffe by then nga Masaka kyali district olira yali muganda wa Semwogerere DP president the former one yafa yeyo chegbe nyumba ye mabega kao batuuza omusajja oyo Mathias Mpuuga ne bamugamba John Baptist Kawanga tumuwe ekisanja kimu aje nga DP yamanye taddeko mu M7 ki ekiyinja naye okumanya omusajja abantu bamwekengera dda mama wange yaŋŋamba mwe mwatusibako omusajja oyo leffe twali twamulaba era mu 2 tetwali bamulonda ne mwami Kyagulanyi yamututeekako tugaaka tukole kika tumuwe osanga yakola ki yakyuka so omusajja oyo yajja kumba akakyama DP yagaana John Baptist najja ne yeesimbawo era abantu ne bamuwagira nga balowooza ali ku mulamwa kakati gwoyo atayina era bw'avayo nga agamuteeketeeke simanya ye agondera abakulu sima biki teyawuliriza Semwogerere muteeketeeke era yateekateekebwa naye nga tuva ku Mpuuga waliwo ekimbuzaabuza Abedi Bwanika ye bbiri wa Mpuuga naye Abedi Bwanika yakola statement nti ekizibu kya Uganda ye Buganda ne DP ekizibu kya Uganda ye Buganda ne DP ebigambo ebyo yali avudde n'abyetonda so ng'otambula n'omuntu ng'ekigambo ndi wa kitiibwa Ssaabasajja Kabaka tebikuva mu kamwa ndowooza mulina bye muyisaawo kale tuveeyo atuwuliriza era bulungi nnyo waliwo biri bye bagamba waliwo oluyimba lw'omwana eyayima nti tunyenya mitwe engeri y'amakonkome yalidi omusajja bw'aba agenda kusiga mu ssente ze obeeko omulimu gw'omuggusiza
naye nga temunaba na kutambulako lugendo yes ng'abaala results teziriiwo tezikola ki teziriiwo Mpuuga alemeddwa okusikiriza n'abantu be twalibadde tusuubira nti baali badde badde mu boodi tokubye nnyo anti nkubuulira mazima byenkugamba obitegedde yalibadde yasikiriza dde abantu minywanyi gye bw'atasobola kusikiriza Sseggona bw'atasobola kusikiriza Joyce Baagala n'abalala bangi awo abakyala baagaana kitegeeza tebaamulaba mu future abukulembeze bwe yeeyita kale tuli ne Farouk Ali mutunuulizi wa nsonga mu ggwanga Uganda era nga y'omu ku abo abeebuuzibwako ensonga mu ggwanga singa ziba zituuseewo ng'okkiriza nti agenda kuwa ekyo kyennyini kye weetaaga okubeera nga ofuna. Okay. So Farouk waliwo amawulire ge tufunye olunaku olwaleero mu ttuntu ly'olunaku olwaleero gayinza obbeera si malungi ku bantu abamu gayinza obbeera malungi ku bantu abamu kisinziira jjukira abantu si omuntu aba mulungi eri bonna. Former Samuel boss Major General James Birungi bamuddusiza mu ddwaliro Nakasero nga biwala ttaka ng'ali mu critical condition. Sources zigamba nti ono abadde under house arrest by General Muhoozi. Okumenyeramenyeramu bwe twava mu kalulu ka 2021 United States yateeka sanctions ku bantu ab'enjawulo. Kube yateekako sanctions mwe mwali General Muhoozi CDF kati mwe bateekako sanctions mwe mwali Kano Kale Kayihura oyo bayongerako bwongezi. Ku mulala gubasaako sanction yono yennyini ne sabbiiti yali okwo noono Major General James Birungi. Ezimu ku nsonga America ziyafulumya mu ripooti yaayo gye nafuna omukisa okusomako nga bagamba nti wakati wa 2019 okutuuka mu 2021 ng'akalulu kawedde wakati awo waliwo okuwambibwa kw'abantu okubuzibwawo n'okuttibwa n'abamu nga bateekebwa mu mapipa asidi. America kwe yasinzira okuteeka sanctions. Leero tuyina General Birungi omu kubalabikira mu mbeera eyo ng'ate batugamba nti abadde mu house arrest ng'amusiba ye General Muhoozi. Tuteekako mbu amusiba General Muhoozi. Kino kikulaga ki bw'olaba ekintu ekifaanana nga bwe kityo oba bw'okiwulira? Omanyi abantu bonna nga bajja okutwala obuyinza wabaawo ensonga ze bakkaanyaako. Waliwo ba pioneers. Pioneers kitegeeza abantu abatandikira ddala ekintu. Kakati mu process waliwo ababeegattako. NRA erina ba pioneers era tebagambwako. Abo be bali royo eri Mwami Museveni. Balwana okudefending entebe ya Mwami Museveni n'ebigendererwa byonna ebiddako. Be babagamba you have the Father, the Son and the Holy Spirit. Bakkiririza mu Taata, Omwana n'ebiddako. Taata bamulabanga Katonda, Omwana bamulabanga Kristo. Era bajja bateekawo, bajjawo bateekawo, bajjawo bagattawo, bajjawo bagattawo. Abalemye okukkaanya nabo ne bagenda. Kakati mu lutabaalo luno olwakolebwa bannaffe 1980 bangi abatandika nabo bangi ababeegattako. Abamu ku babeegattako tebaamanya fundamental point lwaki abasajja bagenda mu nsiko.
abamu balowooza abasajja bano bagenze kununula ggwanga naye gwe batabbye olwanirira otya obuwagizi bw'omulala bwebuwangula n'otabumuwa gwe batabbye olwanirira otya obuwanguzi bw'omulala. Statement gy'okoze endeese ku bigambo mwami Museveni bye yayogera ng'ayimiridde e Kawempe mu 1980. Mwami Museveni yategeeza abaaliwo mu biseera ebyo nti obukulembeze obutassa kitiibwa mu bantu bugwa mangu era buggwawo. 80 ng'olwo yeegula obuganzi bagenda mu kalulu ka 81 ayogera ku Obote kali ka 80 then baali mu campaign. Omukulu n'ategeeza nti gwe wenna atassa kitiibwa mu ddembe lya buntu atassa kitiibwa mu kukkiriza kw'abantu will of the people. Yes. Mwami Museveni ng'agamba nti obukulembeze bwo bubeera mu lusuubo era tebuliiwo. Kakati olaba ebigambo bino etwogedde. Yeah. Mbadde ngezaako kusiigira ekifaananyi nti abantu bonna abaali ne mwami Museveni. Yes. Abamu abamwegattako mwebulina bukulembeze bwaffe Namulondo omuli Saabataka by then kasaawa zino baye Kabaka Mutebi ne babayita baani bajjajjaffe ne bataata baffe ba senior citizens of this country. Yeah. Tebaamanya bigendera bituufu mwami Museveni bye yalina. Era bw'otunuulira abantu nga Frank Gashumba bakugamba ti mwami Museveni ye Ssaabalwanyi. Ekintu n'ekyo nze sikikkiriza. Mwami Museveni tabanko Ssaabalwanyi. Ssaabalwanyi omusajja gwe bagamba nti ye yakulemberamu olutabaalo oyagala Mwanda mining. Anti olutalo lwali lugaanye. Ne batumya empologoma. Ne bayita Saabataka. Yes. Ekyo kijjukira. N'ayogera n'abataka. Oba abantu baffe ne bamuwa abaana ne bamuwa emmere ne bamuwa buli kimu. Ekyo kituufu. Saabataka yali komanda olutalo lwali lugaanye. Yakomandinga abaki abantu ne mu bush n'abeeramu. Yeah. Ng'awa amagezi n'ebigenda mu maaso. So omuntu alemereddwa ne wavaayo awa amagezi ne support yatuusa mwami Museveni okubanga awangula olutalo yalina okuba Ssaabalwanyi. Ssaabalwanyi yalina okuba Saabataka. Ssaabasajja Kabaka Katonda Mwende byokubiri. Olutalo lwalwanirwa mu nsi ye. Kubanga singa yagamba nti olutalo tujja kulwanira wano mu nsi yange ne babalyamu enkwe singa mwami Museveni taliiwo. Kituufu ekyo. So Saabataka Rondi Mwenda Muto byokubiri ye Ssaabalwanyi. Era ekitiibwa ekyo abakimutuma njagala bakyuse ddala. Kyova olaba nti Ssematalo first world in fact second world war tuvaayo nga America ye super power naye nga olutalo yajja ku ssaawa esembayo. Abaalwana emyaka gye baalwana eyajja oluvannyuma n'amaliriza ebyali biganye ye super power. Engineer omulaba kitegeeza Kabaka ye singa kati ye Ssaabalwanyi. In fact kati ye Ssaabalwanyi. Exactly. Engineer ku site. Okola ennyo si kwe kuba ne ssente. Abapoota omanye enkokota engeri gye bamenya napootako naye bamurecognizinga nti yazimbye ku myezi. Ingiri abawali n'alagira kola kino muteekemu emisumaali mukole wano naye bagamba ingini ekizimbe kino yakizimbye. Takwata ayinza obutakwata yadde ku ki. So amagezi Saabataka ye Ssaabalwanyi omukulu. Era abayita mwami Museveni Ssaabalwanyi ekitiibwa ekyo njagala bakimuggyeko bunnambiro. Bogambye bakiteekeyo eri nannyini waakyo wekigwanidde okubanga bakimuyita. Buterevu tuli ne Farouk Ali. Tukyeyongerayo. Twagala kubeebaza mwenna abasinzira mu mawanga ag'enjawulo
nga mugoberera omukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kya muwendo video gituwere like yakatwegattako subscribinga comment section nzigule osobola okugenda mu maaso n'okubeera nga otuwabula otuwa amagezi ekyo twakirekayo communication wakati waffe n'abantu abatuwuliriza so tubasaba mukozese comment section mutubuulire weraba nga tulina okuterezaawo tugambe mbadde nyina akantu kenjagala okwongezaako jeno birungi omulaba talina njawulo nabakasirye eggwanga talina njawulo na Jeno Kayanja ono yakabye mu Galubindi talina njawulo waliwo omulala yali wa CMI erinnya njerabidde alwena eyatulugunya abantu ekalangala ani yenna eyatulugunya abantu ekalangala gwe bagamba nti waaliyo gundi eyo muwasi bigonya wansi mazzi omusajja oyo kakabajenda era yali wa CMI yali wa CMI by the way eyo muye yakasemba yebali kubateeka endozo ono kaka yakoma mu kulonda okwaggwa okitegedde kakati bano kyenkugambye kiri wali kyebayita used and dumped bano bakayanja betwogerako oyo bwoba omulaba mwami Museveni bamujoyininga 82 bamusangayo mu nsiko bano baali basajja bawano begattako bwegasi nga tebamanyi ambition ya mwami Museveni eyasooka the ambition batomera butomezi exactly bagize abayise mu lutalo era ono mulimo gwe yakolanga ogwasooka yabeganga bwabweru bwabaleetera amawulire mu ndabbo gye bali mukamba kitegedde ng'abega wabweru bwaleetera amawulire mu kampa n'atuuka n'alaja n'abasajja bagenda kunzita banzudde n'abagamba kati sivaawo wano era bagenda ku front eyasooka amasasi gye gaamulira kitegedde kakati bano batuusa obudde mission ya mwami Museveni tebagitegeera kaka bagenda yoyo mission ya mwami Museveni tebagitegeera atuuse ye ayagala kwejjako buyinza buwa mutabani we abamu bali mu Ghana munda abakulu mu magye bagamba nedda ekimala omukulu ayagala teekawo omwana abamu bakola abalowooza nti balwana naye naye nga tebategeera mission ye gye tuyita ambition emanyibwa gwe n'abantu abatono abakuli ku lusegere okitegedde era kyova olaba abamu baluguzeemu akaba abagezaako okulwana omutabani okudda in place bavuddewo abamu babaretiringisiza ku mpaka Peter Erweru kitegedde basejjusa bali mu kudduka nsi baronda Nyakairima kitegedde ono gundi ono gwe twogerako ali wano ono yali wa polisi Kayihura so ebyo njagala obitunulya critically lwaki bana abantu tuka n'okugamba nti abadde mu basement wanoonyerezaako lwaki ali mu basement omusajja ow'amaanyi bw'atyo bano balwana mutabani bagamba nedda ekimala abantu baddiza obuyinza bwabwe kakyoyogera kituufu kiyinza obbeera nga kituufu waayi omukyala eyalabikira mu katambi nga akwata abajjaati nti kyemukola kyonoona ekifaananyi ky'eggye ly'eggwanga batugamba nti ali mu komera wano emakindi mu military barracks naye nga abajjaati bye baali bakola omukulu CDF bye yali akubira mu ngalo ngera ayagala nabbo amayinja so kakyoyogerawo kisoboka nkubuulira era n'oyo kaka bemu ku byamuleetera obuzibu anti wano bakikola ekintu basobola okukusibako emisango babasibako emisango yakola kino kakati abo kyebeerabira bwe batuuka mu office naye bafuna entitlement naye kaka nga yali munyiivu owulira bafuna entitlement ne bawulira nawo obuyinza babuyina era bakuwa omukisa ng'osobola okukola by'oyagala n'abantu naawe n'obatulugunya boda 2010 okitegedde Kayihura naye obudde butuuka ne bakunyiga ng'okaabanga twawo kale tuveeyo eyo kati politics aside nendowooza ne betugenzemu biri political tewali mu Uganda tewali kitali political abaffe
Bobi Wine yavaayo ng'asinziira ku lumbe lw'omugenzi Katolu Bwama. Ebigambo bino n'abyolekeza ba artist bannabitone naye alina amagezi bagamba baba babuulirira owaabo bwe nga gw'omunaku okutu oteze bapromota bo tebaawulira ono yakanga mbayimbi n'abagamba baleme bafuula babbeega ne bagamba atuyise babbeega. Tuddamu okulaba Jeno Salimu Sale ng'agobya abayimbi eggulu n'abaswaza ebitagambika baragadi wakati mu kwekaza ne bavayo ne badefending ensobi yaabwe mu bitanyuma. Twazzemu okulaba bapromota wakati ng'ekirwadde kirunuuna mawuggwe kitwala eggwanga yes bayita bapromota ne babawa ensimbi. Tuzzeemu okulaba nga kakati bakayanira bilioni 5 ez'ensimbi. Abaffe deka twefumiitirize ku bigambo by'aba promota abamu n'ebigambo bya Bobi Wine then tujje twekatambika Nobati ne Bobi Wine. Ekizibu kiri wakati w'abayimbi ne bapromota asookera ddala ye gavumenti. Ba artist olunaku lwaleero nga tusibula Katolu Bwama nsaba kyetuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Nga gavumenti ekulembera President Museveni nga yatukwasa muganda we Jeno Salimu Sale. Jeno Salimu Sale ky'ekizibu kya indasitule yaffe namba emu. Kubanga bino byolaba ne zino entalo yazaagala zibeerewo. Nibaagala nnyo batwawule temuliza Bobi Wine n'abayimbi abasinga mu ky'okunsemberera. Tayagalangako kulaba nga tussa kimu tuti. Okuva bapromota lwe baalaga gavumenti eno nti be baakola Bobi Wine awo ebizibu we byatandikira. Olunaku lwaleero ndi artist mwena mukimanyi ate ndi artist mulungi naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basolozeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne muzirika. Mwagenda okukola federation y'abayimbi mbadde mukimanyi nti basooka kukwata bapromota ffe twasooka okusulawo ku Serene week namba ffe twabeerawo ewiiki allowance baatuwa miliyoni emu abayimbi bwe bajja ewiiki emu baabwa miliyoni 5 n'embuukirawo. Artist temwetaaga zi hand out no nze ng'omugezi nalabirawo ne ŋŋamba bano abayaaye bano abatufuga tageti yaabwe baagala muyimbi. singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna beetaaga kwagala mwagazi obulamu bwa ati bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bweba teyagala obulamu bwabwe bukyuke amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Jeno Salimu Sale ky'ekizibu kya indasitule yaffe namba emu. Ekikyusa ebintu bakiyita policy yenkola oleteeka nti Uganda bakola bwe bati. Gavumenti y'Omuseveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Nange linnyamba kubanga nange ndi artist naye eryo bayamba ekibayamba si bwe buhanda butu kubazizinkana babaweeyo obukadde 2 no ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abalindawo ne artist yali ekkalamojja nga teyeetaaga kujja Kampala bammanye ne artist yali embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bammanye. Temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Ebigambo obiwulira kakati njagala kuyita mu bwangu. Abasabirizi nno beewa eddembe. Abasabiriza abo balaba. Abasabiriza abo ba beggars beewa eddembe. Omuwulidde ono Nobati. Osobola okumubuuza owa promote omazeemu emyaka emeka. Nobati muwulidde emyaka nga 2 ku 3 ekinene nnyo 3 ne bwe gibeena. Oyo yali yerimbika mulimo gw'okutwala abaana ebweru ng'oli munne ali ku dduka owa Skypin bamuyitaani yeah. Era nze wamu we nali nsulawo emmanga mu zooni bagiyita batya zooni bayita Dubai bagiyita batya yabbirawo abaana bayitirivu Nobati
ate ne baŋŋamba era alina gyali avuddeeyo era nga mulimo gwe gumu era nga bbye n'akyusa location ffe yatulekera obuzibu awe waffe abaana ne bajja nga tebalina bavuddeeyo wala mu bitundu ebyenjawulo ne batuuka nga abasudde wantu awo yapangisa ennyumba abalese wadduse tebalina mazzi tebalina kyakulya baagala kuddayo waabwe ne tubeera mu buzibu okulabirira abaana for a period of time era bamukubiranga essimu natandika okutiisatiisa temulina kye munankola ffe tuwagira gavumenti maanyi mangi okitegedde ng'abirimu era ng'alina ebyo byokkumpanya ebyaba promoters by then twali tuvudde ndowooza mu covid byenkugambira byaliwo naye ekisinga okunnuumula n'okunneewuunyisa abo beeteekako omuvunaanyizibwa obutali bwabwe towulidde oyo bwagamba nti ekinyiiza gavumenti nti abayimbi bapromota bebakola Bobi Wine ani amulimba amanyi kye bayita okukola omuntu wano mu Uganda abantu abakoze abantu the music labels nga bola baswangs nti ereese omuntu nga bola tugeze bwerese Nwaji neekola tugeze azawi neereetawo n'okitaka otegedde abantu abakolanga abantu beba katolubwama banoonya lwakuba bali tebanagenda bo mu music labels ne katolubwama yafunanga talent ba Roy Kapale ba Rebecca Jingo ba Sophie Nantongo neereeta abayimbi n'azuula ne bwalaba omwana alina talent basemakula n'amuwa platform otegedde naye tosobola kusanga ng'omuntu afuuse sita ng'abantu basasulira kumulaba bamubukinga n'ogamba nti gw'omukozi tekikola makulu otegedde olwa tutita ba managers abantu abasobola okukola abayimbi be ba Jeff Chiwa from the scratch yakera ku majja n'ateekamu ssente z'empitirivu n'aleeta n'ateekamu ssente ku Shiba otegedde sibe bano bansanga bisibe ba Abitex ba Balamu promoter solo kumbulira omuyimbi byali alese balunywa balese bayimbi ono nsimani nobatiza akako batawanya butabwanya bantu bali ku ssente za muwo omusolo bafuna za bwerere bagenda eggulu ne basabiriza kati obwongo bubalimba nti bo ba promoter ekigambo promoter amanyi kitegeeza bwe tuba tebasomako kimala tubannyonnyolo tubategeeze promoter kyalina okuba Salimu Salom mulaba we might not like him tuyinza okuba tetumwagala kubanga be bafuga eggwanga lino ne muganda we era abamu batugamba nti alinga ye president naye ebigambo bano bibalimu nkubonaabona bwe babonaabona mwami Kyagulanyi yabibagamba way back nti mutunze emyero gyammwe mutunze future yammwe n'obulamu bwammwe eri mwami Museveni ne muganda we twabibagamba ffe netubagamba bano bemulaba tebaagala ba copyright bano copyright weeri bannabitone kye baali beetaaga kyali kimu enforcement kyokka bo bali kupushinga copyright olwedde teeka weeriri ne bo bapushinga copyright nkunyumizeeko Jennifer Musisi yali wano KCCA yalina amateeka agakola naye nga tegalina enforcement Jennifer Musisi bwe yajja nga bamuwadde obwa ED yagamba mwami Museveni njagalawo enforcement ne balikrutinga agavubuka gakawuula era ne bakyusa KCC ogijja mu KCC ne bagifuula KCCA ebaali bagiwa buyinza ne bagiwa authority kitegedde ne bateekawo agavubuka gakawuula nga gali mu KCCA ag'emifumbi nga gajja ne gakuyoola ne gakasuka kabangali n'ogenda ne bakulirawo mu kooti n'owoza ne bakusindika mu kkomera kakati bano abayimbi Mukama ajja kunsonyiwa naye majority of them bayite ntya they are people drop outs Katonda wange si bonna abamu basajja bayivu n'abakyala mulimu ne baloya ba Sylvester Kyagulanyi naye majority of them tebasoma kakati obutasomaako ne bateekako n'obutakkiriza kuwabulwa bati bahabulwa
era ne bafuna abakulembera nga talina qualification yadde n'emu. Aye bannaye Uganda eno owulidde naye nga ye president. Owulira kyenkugamba bino si byogera nti nyina gwe njagala okukkakkanya. Ekituufu bwe kiri naye amazima gali nti tosobola kulonda mukulembeze nga talina qualification. Kyova olaba gavumenti eteekawo obuyigirize negamba nti omulimu bwe guti tuyina bidding oba tuyina qualification. Bonna company zigamba nti ayagala omulimu guno kusinziira ku buvunaanyizibwa bwagwo ajja kuba yasoma ekyenkana bwekiti ne bwekiti, alina experience bweti ne bweti. Waliwo enjawulo wakati w'okuba omuyimbi n'okuba omukulembeze. Leadership kirala nnyo n'okuba ki. Oyinza okuba nga gwe superstar singa twali tunoonya bayimbi bakulembera bannaabwe. Chameleone yali badde president. Bulungi nnyo kubanga endongo agikubye okusinga abalala. Naye olw'okuba waliwo ayagala okufulufinga interest za gavumenti eri mu buyinza n'abakakasa nti omulimu nze nja gukola ne bamulonda abeki president. Kakati njagala owuliriza ebigambo bino. Abitex nga yeyeeyita president waba promoter. Sokoleke tuwe Abitex awo tuwe Abitex awo soko tuwe mugagga Abitex. Mugagga wawa mugagga tebasabiriza. Tewaliwo mmotoka egenda kuvaawo wadde omuntu okuseseetuka ne banaleeta military ne banaleeta SFC. Twagala lwaki ssente zaffe bazikyusizza ne baziwa abayimbi mu kifo ky'abapromota kubanga abapromota be bategeka abayimbi. Amanya nze bikyadikawo kyo Walwich Promotions nateeke wankulukuku 223 ekivu n'engula abayimbi bona bali ne skin bayidi kenzo bonna n'empapula nziina wano. Empapula zizino bannange eno police bond ya luzira twetambulire essaawa zino ku police bond. Ekivulu kyansala ndi mu mabanja ndi mu makooti neereega owuliriza ndi ku police bond yino owuliriza posta njikulaga eya shobo yali posta gitulage posta njikulaga eya shobo yali eno risiti ya Eddie Kenzo wa Musa Chasene yamwongera bbala ng'obajjayo tuweere eddala ne Nobert babakalakasa emiggo gyabwe. Ate wali Nobert ng'agamba gundi ani omwami bamuyitaani Nkojo bw'otanvaako n'essaato jaggula empya. Mzee Museveni yalwanirira ffe batuwe mwenda munyiti kojo tena tunashia mwendo government sebo kojo afande kojo wani wado message wako kubanga gwe mwenye musadaro yatafuta baba musaje tude adene sade no benda jikura pati kojo le katomani kojo kagandu na wala wanonyeza sasa kojo le msana zangeza wote nambo nyabana ndani kwa mambo nyabana ndani katika tunamele ba hospitali bana twinyo toka bora mseme na kazwangi mseme ni amani ni dembe wa ndasare na hiyo kwa saneta ni mani okay baba baba kakati Abitex omulabi mulabi kakati Abitex aina teke obaka kodio Abitex omukadde yeyambisa abangi. Kofira yambalanga ya red. Papa sokoleke soko ze Abitex wallahi oyine ekintu kyo okimanya Abitex kakana jime gwe sokoleke gwe kimanya Abitex yambalanga kofira mmyufu kakana jime ayi katonda jime kakana jime Faruko jime evidiyo ngirabidde wano bade sinagire ngirabidde wano naye omanyize nze nyina ebintu bibiri nyina ebintu byokulwanisa bibiri mu nsi eno nyina amaaso n'amatu era abantu abamanye ennyo mikwano gyange bembi nabo close nze mpulira nnyo ndaba nnyo ate era kyokola nkugamba nnyo picture reading nakola emboozi sitwalangako ddakiika kulowooza ku Abitex nti luli nga kyekulukunya ku NUP yayambalanga nkofiira ya red nkira omaze kyogera n'ekijjukira ebigambo bino naye njagala obiwulirize bulungi. Abitex yayambala enkofiira
yalinga ya red ebiseera byasinkana nnyo mwami Kyagulanyi nga postinga era ebiseera byatwaliranga yatwala empapula ne receipts eziraga nti yategeka ebivulu bikyalenga era nga babanja ssente eggulu bwe yatandika ofalling out ne NUP nadda ku blue aho kati awo mvuze speed nadda ku blue oja kinonyo muganda ngo yajira ba blue Atex walonga yambadde blue kati bwaba agenda mu bintu nga bino ebiraga nti yakule bwe yamala okukakasa nti omulimo guno agunywezezza ogwa promoter ye president naye kijja kitya tosobola kuba president waba promoter nga tosubscribinga ku NRM kizibu aba abasajja tebakuwa ssente zaabwe nga toyina kyobakolera kizibu let me tell you nga twakava mu covid nga tukyamulimu awo Abitex nga akulira ba promoter bafuna billion 6 billion bazigabana Abitex amu batandika n'okwekweka nga abana babanoonya nzijukira baluba ukitegedde nzijukira ne bazigabana awo abana ne babanoonya nga omwafunye mu kitundu omulala 2 Abitex nga bali mu ssente milioni 8 nkijjukira bulungi nnyo kitegedde bya Abitex akabondo kabwe yali Abitex ne gunono bajo kitegedde so ne bata ekyavira ku Abitex sente bazifutyankawo ne batandika okukola associations endala ku kalenda awo n'endala era ebigundi by'aba promoters ne biwera ekyali ekimu ne biwera bingi mwami Sale ne Museveni ekibaagala tobakkiriza kubeera nga bakkanya kimu divide and rule gwe nkugamba bafuna billion meka billion mukaaga billion obukadde 10 n'ogattako 10 n'ogattako 10 emirundi 6 kakati baagala 5 luba 10 lubeera 10 obukadde 10 billion 10 baagala meka kati baagala billion 5 kakati wuliriza ebigambo bino ebyasooka bino ebintu jajja biti Abitex wadde basajja ba Genocide Musalebanga nenga bazanyi bayita double standards bulu okumwakutadde n'okulala akutadde era bo sente baziridde ezo baziridde naye omusabirizi takoowa bwe bamuwadde leero n'enkyalooza bagenda mu tamatira kubanga ali ku kyabwerere era atuuka n'alowooza bw'aba muwe nnyo atuuka n'alowooza nti afunye gw'olina omuwa buli kaseera atuuka n'abanga agamba alina omulimu gwe yakola akubanja nti era alinga akubanja bw'otamuwa lufuuka lutalo be bannobati bowulira ng'ayogeza amaanyi sente zange eza loogi bazikuwa n'ozirya yali agenze kukola kyeggulu toseka era njagala kubuuza eggulu bagenda kukola yoki ogirabye myufu eya ggulu ajja gireeta naye agenda gifuna otegedde kakati njagala kubulira ebigambo bino muganda wange abasajja bano betwogerako n'abaana bano era ebimu byebiviireko balaganda baffe okufuna obuzibu bagenda ne batuula eggulu ne beebaka tebagenze ku appointment baali lipazo kyekyatuuka obbalwaza embuto z'olaba n'amala mu loogi wiiki talina kyakulya n'alwala omugenzi muganda wange mugema omuze mirembe osanga singa yabe wabweru waggulu ng'ali eno e Kampala baali badde bamwangwere bamutwala mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi naye yafiira ku panado yafiira mu loogi panado owulira bangi bafunidde eggulu ebizibu owulidde ssebo so kijja kitya bino gavumenti ya Museveni bye yayagala yalowooza nti bannabitone sekita eyo ejja kuproducinga bannabitone abalala abafaananga Kyagulanyi Ssentamu Robert ekizibu kye twabagamba nti bano babanoonyako numbers ezibawagira bo ze baagala okunyweza obwongo kye bwabagamba
nti betunyweza tugeze King Saha Wabuyu mmanyi King Gravity nti betunyweza Wabuyu ne tunyweza Lutalo ne tunyweza Gundi abawagizi tujja bakkakanya emitima tunyweze Mayinja tunywezani bo balowooza nti obwagaza abantu bwe balina ku Kyagulanyi bamwagala nga muyimbi ne bano abayimbi abalala we bategeka ebivulu abantu ne bajjula nti maaso eyo yonna we banagatta abalutala abaguni n'abaguni bajja kusobola okukuumira abawagizi awamu ng'abawagizi bawuliriza bigambo bya bano naye ne batamanya nti sekita zino bbiri za njawulo ebyobufuzi ne music nti Kyagulanyi transforming from being a musician n'ayingira mu byobufuzi n'atuuka ku mitima gy'abantu n'ababuuza biki ebibaluma ate bye yali ayogeddeko mu nnyimba z'emabega. Kyagulanyi wanjawulo ku bayimbi bonna abaali babaddewo mu Uganda talina gwafaanana ali yekka olugendo olwo luli straight teruliimu vuunya otegedde kubanga ba superstars abalala abaliwo mu myaka gye twabalaba nga beenyigira mu bikolwa ebikola ne gavumenti ekyo kituufu teyalabikirako wantu wonna so eya Burundi ozogirayo mukama wange gwe abe tuzanyisiza enkofira za abit katonda wa tuva mu red blue yellow eyo bagita transformation agenda akyuka eno yali tannaggwerayo wali mu bulu nga tannaggwerayo ng'alina ndowooza byasaba byonna tannabamuwa eno gyali neno gyali nagaka nebuzabulize mu kati ali awo yayambalira bulu yagambiranga Kyagulanyi simanya agira smart ayagala kugira bwati kwabuli ebigambo byali bifutyanka bulungi nnyo twamuyisa simanya mu lubiri yazambala mu lubiri awo teyazze abantu basaba ssente zaabwe obijjukira ebyo bulungi nnyo yayambalanga bulu ebiseera ebyo kati babaze mu biragala naggwerayo nagamba sikyalina kyengira kati kanjire eddala ssente zange ndi wa gavumenti ya NRM enkofira ndozo ziraba kati wali ali kuki ku mulimo alaga bakama abe nti bano mbakulembedde omulimo gw'omwantuma nenkyagunywezezza era banobati babakuba lwabitexi egyandibadde emigo gya abitek bw'olaba omuyimbi gwe bakuba amukubya abakenzo kubanga yakola ddiiro ereeta abayimbi bonna omuboodi kyeni kyenkugamba nti waliwo gye bayita ambition ennene wakati w'abayimbi ne mwami Museveni Kenzo yagirina tagibabuulira yabalaga kimu twagala kukuŋŋaaniramu tube n'eddoboozi eryawamu erifuna copyright naye gye bakkaanyiza ababiri mwami Museveni okutuuka Kenzo mugamba nti kola federation tukufandinge abayimbi tebagimanyi kujjako abatono ennyo olubatu kati nabitex kyekifaanana buli muntu mwami Museveni sekita zonna yaziyingira n'afuna abakulembeze abadde ayogerera abasuubuzi kati yazze ku kaadi ya NRM kasiita bulungi nnyo naye bwe baali ekkololo mwami Museveni yabasaba weeks twali wali waggulu emakide n'okugamba ekintu ekyo bakyakijjukira bulungi nnyo bwe yabasaba weeks 2 n'agenda n'abateekamu enseke n'abayingira n'amanya nti ani atabula ennyo n'atabula ennyano atabula ennyano nasooka n'abanyweza kati bagenda okujja after 2 weeks nga tebakyalina kye bamugamba kyova n'emmere yali bafumbira ne bagireka naye nga ye tali waredi amaze okunyweza ebikonge kitegedde kakati nobati ng'oggyeko ebizibu byonna bye nkugambye ebyamutuukako empisa embize yakola n'ebikolwa ebitali bya buntu bulamu oyo balamu ye yabavaamu yadde ebbali omanyi lwaki balamu anti yali mugezi okusinga ku bano teyali nnyo musabirizi ye yateekangawo balamu yali mukozi yateekangawo mwe bateeka ssente otegedde bano bo basaba busabi balamu yali mukozi bano tebaagala kusaba otegedde balamu yali promote waddala omutegesi w'ebivulo waki waddala kati bano yabaleka mu muzannyo gwabwe era abamu bajja gufiira mbwe bataba serious and ready kubanga njagala kubuulira muganda wange Jimmy
buli bw'otamanya jojja sente ebigendererwa bibye ebiriwa ebyabwe kassa tobimanya bojjako sente ebiruubirirwa byabwe kassa tobimanya oba ogenda kufiira mu firimu yaabwe. Nkuwa example mbadde saagala jigeza example naye kangireete Isima All Access jajja ichuli mukwano gwaffe mukaba muwe kimuli ky'emirembe kamuwumeze mirembe Isima oyo gwolaba yajja mu NRM nga zajji defendinga bw'ojja okudifendinga ekibiina okidifendinga mulungi ne mbubi kituufu odifendinga ekibiina ne bamembazi baakyo naddala abanene mu gavumenti totandika kuba nti ono omudifendinga ono omukuba kati Isima yatuuka ng'afuuse ayina NRM mu gavumenti ya Museveni ogiraba bwe badde webbanga ddene etuuse neefuna abantu mu gavumenti nga bamaanyi abagala okusinga ne president ekyo kituufu kati netandika okwetulamu obubondo mu gavumenti ya Museveni mulimu obubondo obulwanira obuyinza obunaddako kati Isima atuuka muli munda abuzuula batandika omukwata buli omu amugamba nwanira eno nwaniraako eno gwolina eddoboozi nwaniraako eno nwaniraako eno aba standby generator bagamba tulwanireko ayina netereza aba individuals abayina amaanyi alwanira sipiika alwanira gundi ate eno haamu otegedde kakati ekiva mu ekyo abadde akunoonya okumaliriza wafunira tageti ng'olina gw'olumbye nga tebagenda mulowoozaako kubanga olumbye bangi okitegedde Isima olunaku lwe bamutta yali yakamala kulumba Samuel Ngola yali yakamala era ye video gye yasembayo okukola yali yakamala okuttibwa era ne tuleka ebibuuzo bingi ani amusse naye amazima muganda affe yali yalumba bangi simusalira musango kubanga omufu tebamusalira musango in fact oleese Isima mukama amuwummuze mirembe tuwe katambi ka Isima ak'essimu tunoonyeze katambi ka Isima ak'essimu ako katunoonyezeeko nkaleese lwa nsonga just omuntu afune ekifaananyi ky'obadde ogezaako okuba nti bw'okwasaganya bingi oyinza okunzikanga n'ekikujjeo tokitegedde tuwa katambi ako. Hello. This is Isma. It is not necessary to know who I am. All I want, what is necessary, is to take serious the information that I want to give you under warning. It's a warning and I want you to take it seriously because this is not a joke. Okay, so Isma omuntu wa gavumenti kyagala webisenga bano bahurigans magenda kulangira bino ebigenda maaso ku intaneti nti nayagala okukumiza omusu oyinza n'okusanga nga waliwo eyawoninga nga mulala ng'eyawoninga yetannatuusa niwabaawo akozesa ogwomukisa omwatwa ne bamaliriza Isima kitegedde so ebyo abantu abalya ssente za mwai Museveni n'abali mu gavumenti eno kyenjagala bamanye nti gwoyinza okuba tolwanira eno mu opposition naye wali ku mwali weyagala okuliira ssente bano batuuka nokulaba nti kituufu ssente ozaga naye badifendinga kati nobati adifendinga oba abakuba amazima amatofu abakuba kakati wuliriza abasajja abo balina ebizibu bingi eggwanga lino libataddeko pressure ku bizibu batuusiza ku bannayuganda Isima mujjeyo munywani okitegedde ku bizibu bibatuusiza ku bannayuganda ne bizze bibaawo kati bw'otunuulira gwe yali badde abadifendinga ng'atozze publicly ng'obakuba ng'obalabisa ate nga juizi walya ssente zaabwe ne luli nga walya ssente zaabwe lwe batakuwadde n'onyiiga nnyo kitegeeza toli waabwe era ebigendo yagamba
ebigambo kitegeeza naawe toliwo kuba defending wabula naawe oli munyunyusi kitegedde kati omunyunyusa atali waabe nga bamaze okutegeera ekiddako loza kibati byeri bye mbadde njogerako ebyabaganda baffe abatuvudde kuki ku maaso so bannaffe monna abalwana stand warned kubanga olutalo lwe mulimu temumanyi gye lugenda temumanyi kye mulwana twabalabula temuyingira mu nsonga ezo njagala kubuulira abayimbi singa tebakeera ku makyeni bagenda mu bintu ebyo saha takola bivulu bulungi nnyo abantu tebajja ne bayiiko kamala obumazi kibadde kibalobera abayimbi ngabo okufuna ssente era bapromota abo betwala ewajja Salimu Sene balaga nti be balina amaanyi ku muyimbi ne bagamba ewatali ffe omuyimbi tajja kuddamu kukola ki kubaawo ne babaako bye basaba tetujja kuddamu bategeka owulidde kati bye basaba oli bwe basaba ssente abazuula nti tebalina maanyi ku muyimbi Kenza abagamba nti nedda ssebo ffe nze Kenzo netegeka ebivulu byange lutalo yeetegeka bano beetegeka makula yeetegeka n'essaawa yennyini yeetegeka kati bano tebalina mulimu gwe batukozeemu basanga biwedde n'agamba sente zaabwe badde balya za bwereere kati bo bali awo tebamanyi nti bakola ki bali wakati abasigala mu kitengejja babagwamu tubatumiddeko bapromota okay tutuuse ku nkomekkerero ya programu yaffe njagala kubeebaza mwenna abatambudde naffe mwebale nnyo mwebalire ddala Faruk webale kubeera nga oze otusharingire ku knowledge tweyanzeege nga DPTV tujja kubeerawo weewaawo eno ntandikwa era mbadde nzirako kukugamba nti omulimu ogutaddeko ettaffaali Jimmy Amina era nange ekindeeta wano okusharinga knowledge oba information ne bannayuganda kubanga nkula muganda nange otaddeko ettaffaali ate bagamba agali awamu gegakola ki gegaluma ennyama kati nze bwe ndaba ewantu wakoleddwa omulimu omulungi nange nsuubira nti okuteeka ettaffaali kijja tuweebwanga eddungi ery'enkya Amina tambudde ne Mogani abadde ku kamera producer abadde Abe Buterevu ye team bwe tutambula mbeebaza baganda bange okubeera nga mutukoze obulungi obutagambika tusinkana omulundi omulala Omukama Katonda abatukuumire.